Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde njogereko nammwe naddala mmwe abanoga eddagala ku ttale. Njagadde omanye bino. Kisookera ddala kyandibadde kirungi eddagala n'obeera ng'okeerakeere bw'oba ogenda kunoga ddagala, olw'ensonga nti obudde obwo obw'okumakya ebyobulabe ebyewalula biba bikyali bikkakkamu. Ky'oba olaba nti kirungi nnyo eddagala olinoga obudde obw'okumakya, naye ne mutuutu osobola oddinoga oba obudde obw'akawungeezi nga tebunnaziba. Osobola okulinoga naye ng'ekyandibadde ekirungi oba ekisingako kulinoga budde bwa kumakya, olw'ensonga kati ngaffe abagenda mu bisika eby'enjawulo okusikayo eddagala liri mu Busaka n'osika eddagala nga liri mu Kasaka ng'olaba wazibuzibu, so w'ogenda ku makya bino ebyobulabe ebyewalula biba bikyali bikkakkamu. Obudde obw'okumakya tebitera kubeera bikambwe, osobola okuggyayo eddagala lyo n'ovaayo bulungi nnyo. N'olwekyo kikulu nnyo okunoga eddagala obudde obw'okumakya. Ekyokubiri, bw'oba onoga eddagala topapa, beera mukkakkamu. Si kirungi kubeera ng'opapa ng'onoga eddagala, kuba buli w'opapa ojja kunogeramu eddagala ate eritali ddungi. Tugeze, osobola okubeera ng'onoonya kyogero ky'omwana omuwere oba ekyogero ky'omuntu omukulu, okukkakkana ng'omuteereddemu eddagala eritali ddungi etasaanidde ggendamu olw'okuba nti walinoze opapa. N'olwekyo si kirungi kunoga ddagala ng'opapa, beera mukkakkamu. Ky'oba olaba nti abantu b'edda baakugambanga nti jjajja w'omwana oyo omuwere yalina omunogera ekyogero. Mumanyi lwaki? Jjajja abeera mukkakkamu, buli wamu asobola okutuukawo. Mukitegeera? N'olwekyo beera mukkakkamu bw'oba onoga eddagala eryo ku ttale. N'ekintu ekirala, tonoga ddagala kiro. Era kyekimu osobola okunogeramu eddagala eritali ddungi ate n'oligatta mu lino eddungi. Si kirungi kunoga ddagala kiro okuggyako nga gw'ogenda oddinogera nga lyakunywa, ng'ali mu mbeera mbi, nga taakeese yali ku mimwa, osobola okuyingira ensiko n'onogera omuntu oyo ali obubi eddagala. Tekiba na buzibu, ekyo kiba kitegeerekeka. Naye bino simanyi kunaaba, ddagala lya mikisa, kyogero ky'omwana, si kirungi kunoga ddagala kiro, naddala bwe lityo nga bwe nkunnyonnyodde. Ekyokusatu, eddagala eryo mugezeko okubeera nga muliwo ekitiibwa. Abasinga mu biyita biragala. Ebiragala liba ddagala, tebiba biragala wabula liba ddagala. Eddagala eryo lyagale, lisseemu ekitiibwa, liyite eddagala. Eddagala ly'okunaaba, eddagala ery'obutonde, kuba Katonda ye yalitonda n'alitondera tubeere nga tulikozesa. Kibi nnyo okuliyita ebidagala, muliyite eddagala eryo ery'obutonde, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bw'oba omanyi nti oli munozi wa ddagala, nti ogenda ku ttale n'olinnya emiti n'olinnya ebisambu, kwegana n'oyingira ewantu ewazibu, tekyandibadde kirungi kubeera ate ng'otulugunya ebyo ebibeera mu ttale. Si kirungi. Ebintu ebyo ebibeera mu ttale birekere eddembe, kuba nabyo bikulaba ne bikuleka n'onoga ky'oyagala n'okitwala nga tebikoze kya bulabe, nga tebikufuddeeko. Kati n'olwekyo naawe fuba okulaba bw'oba obadde otera okuttatta ebintuntu ebyo ebitonde ebyewalula ebyo eby'enjawulo, nkusaba okikomye. N'ekisembayo kyenjagadde okubeera nga nsembyayo, kikulu nnyo bw'oba ogenda kunogera omuntu eddagala, munogere eddagala eryo ly'omanyi. Tomala gawa muntu ddagala ly'otamanyi, aba ajja kufuna obuzibu. Nkusaba bw'oba onogera omuntu eddagala, munogere eddagala eryo ly'omanyi. Ly'otamanyi toliwa munno, tolimunogera. Si kirungi kumala gawa muntu oyo ddagala eryo nga tolinaako bumanyi oba bukakafu oba okulimanya. Kikulu nnyo eddagala ly'oba ogaba beera ng'olimanyi. Kijja kuba kiyambakokko okujjanjaba omuntu oyo abeere ng'atereera. Ate n'ekirala, nammwe be bawa eddagala, emitima gyammwe gibeere nga gikkiririza mu eri eddagala. Buli w'obeera ng'olimu emitima ebiri, eddagala terijja kukuyamba. Beera ng'eddagala olikkiririzaamu, kijja kuba kikuyambako ggwe gwe bagenda okuwa eddagala okubeera nga bakujjanjaba. Kankomaawo, ebirala tujja kuba tubyongerako. Njagadde mbabuulireyokko bye mulina okutunuulira mmwe abanoga eddagala abagenda ku ttale. Bikulu nnyo mu bitunuulire, tujja kuba twongerezaawo ate olulala. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777840 yeeyo WhatsApp namba yange.
mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.